Abaami ba Kabaka mu ssaza lye erya Kyaddondo batongozza enteekateeka namutayiika mwe bagenda okuyita okuŋŋaanya ensimbi ezinaavujjirira emirimu gy'essaza. Bw'abadde atongozza enkola eno ku mukolo oguyindidde ku mbuga y'essaza e Kasangati mu ggombolola ya Mutuba Gumu Nangabo, omumyuka asooka owa Kaggwa Ronald Bakulumpagi ategeeza nti baluubirira okukulaakulanya essaza lyonna nga batandikira kuzimba ekaddiizo, ezzannyiro ly'abaana oba kiyite Kids Park, ekisaawe ky'omupiira ssaako n'ebintu ebirala. Banyabo era tulina n'enteekateeka y'ekisaawe Egombe tulinayo ettaka lya acres ziri 12 wakati we 11 ne 12. Oweekitiibwa Bakulumpagi asabye abaami b'Emiruka okukulembeza obwesigwa nga bakuŋŋaanya ensimbi zino okuva mu bantu ba Ssaabasajja ate bafube okulekawo omukululo mu Miruka gye bakulembera. Kale tusuubira nti ensimbi ezo zijja kukuŋŋaanyizibwa kubanga tusobola okukubeerako kye tukola mu ssaza lyaffe, era tusuubira nti babadde batugamba nti ate tunagenda zikuŋŋaanya tutya, naye tugamba nti ekisinga byonna kubeera beesigwa. Tulina okubeerawo n'ekintu kye tulekawo, tulina okulekawo omukululo ng'ekkovu erireka omukululo. N'abaami tubasuubira nti baba Ssaabasajja Kabaka akuwadde obwami, olina okuteekawo ekintu eky'enjawulo ekiyamba abantu be, ekiyamba Obwakabaka, ekisobola okukuza Obwakabaka. Omumyuka wa Kaggwa owookubiri Dr. Fiona Kalinda asinzidde eno n'akuutira abaami ba Beene obutassaawo muwato wakati w'abaami b'Emiruka n'ab'eggombolola. Bakuutidde bannyonnyole abantu nti kino tekimenya lujegere lwa bukulembeze mu Bwakabaka, era abaami bano ab'Emiruka bajja kubanga era bakama baabwe b'eggombolola, ate era gye bawandiika alipoota era we bayita mu nkiiko gye bagenda, naye olw'enkulaakulana bajja kujja butereevu wano ku ssaza okuleeta empagi. Ye Mutuba 5 Kawempe Ntege Benoni Sempala akinogaanyiza nti essaza teriyinza kukulaakulana awatali buvujjirizi, bw'atyo n'asaba abantu okubakwasizaako. Kira bulungi nnyo nti Katikkiro atukubiriza okulongoosa embuga zaffe era okulaba nti zitambula, naye tezirina biziyinza kutambula ate waliwo obwogezi kuva wansi. Olwekyo akubiriza b'Emiruka ensonga mwagireeta era mulabe nti egguka kulaba nti tukuuma Namulondo. Irumirano Kagimu omumyuka watwala omuluka gwa Mutuba 4 Nakasero yeebazizza olw'enkola eno era n'ategeeza nti beeteeseteese okugiwagira nga y'omukubiriza w'ab'Emiruka mu ggombolola ya Ssaabawaali Gombe. Mwanje Yoramu agamba nti enteekateeka eno yakutwala essaza lya Kyaddondo ku ntikko. Ffe tuli beeteefuteefu okuleeta empagi wano eno ku ssaza lyaffe Kyaddondo, tubeere wamu ffenna tukole n'amaanyi tulabe nga essaza lyaffe tulisitula tuliyimusalidde ku ntikko libenga lisinga amasaza gonna agali mu Buganda. Empagi eyo etulaze nti tugenda kujja Kyaddondo wali okulaba nti tumutwala ku ntikko okusinziira ku 5-year development plan ab'essaza gye tuyina nga Kyaddondo. Annette Namatovu yakusakidde eggulire lino lwa KSTV Agalero.